Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Olunaku olwaleero mawulire ga nnaku era nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero oba akawungeezi k'olunaku olwaleero afiiriddwa muganda we omukulu abadde amanyikiddwa nga Nakyonyi Dorothy era ng'ono abadde awangaalira wali mu bitundu by'e Gomba gye bazaala pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu akosa ne baganda be okuli Mickey Wine n'abalala era nga kitalo nnyo kitalo ddala era nga ono kigambibwa nti waliwo ekirwadde ekibadde kimusimba era nga bw'atyo bw'assizza omukka ogw'enkomerero olunaku olwo kawungeezi k'olunaku olwaleero. Kitalo nnyo kitalo ddala eri famire ya pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu na bonna ne bannayuganda okutwaliza awamu kubanga ono muganda waffe oboolyawo abadde mpajiruwaga eri ku sayidi ya pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kitalo nnyo kitalo ddala Omukama tusaba omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa era aguwummuze emirembe. Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mukama waffe tukugamba nti guma ebisoomooza bingi by'ogumidde ebisinga ne ku ebyo naye tusaba Omukama akugumye ne baganda bo bonna olw'okuviirwako baaba wammwe Nakyonyi Dorothy abavuddeko mu maaso olunaku lubadde lwaleero akawungeezi k'olunaku olwaleero naye ng'enteekateeka zonna pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kubanga zitutegeeza bulungi nnyo wabula ebadde ncukwe y'amaanyi nnyo olw'ensonga nti ne pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu tannaba kubanga avaayo okwogera ekintu kyonna era nga Mickey Wine yavuddeyo n'abikira Uganda yonna nti baviiriddwako muganda waabwe baaba waabwe era nga ono ye muganda waabwe omukulu Nakyonyi Dorothy abavudde ku maaso olunaku olwaleero. Kibi nnyo kitalo nnyo kitalo ddala era tukiddemu ffenna nti omwoyo gw'omugenzi Omukama amusonyiwe ebyamusobako n'omwoyo gwe guwummule mirembe era kubanga ffenna ly'ekkubo naye tusaba pulezidenti aleme kubanga aggwaamu maanyi weewaawo ayina encukwe y'amaanyi nnyo oba ekisoomooza kinene eri obulamu bwo ne baganda bo ne famire yo naye tusaba Omukama akugumye kubanga ggwe essuubi lya Uganda lye tuyina. Nakyonyi Dorothy wummula mirembe sisita wa Kyagulanyi Ssentamu Robert.